mwebale kuwerekera ku president Museveni bamulayiza abakulembeze b'amawanga babaddeyo bintu byadde very organized although bangambye nti Kenzo bamusitudde mu ntebe. Is it true? Kenzo mbu bamusitudde mu ntebe bune bamuwa endala. Is it true? But ebyo bibeerawo guys. Those things happen. Nadda ku mikolo gye minene. Those things happen. Nze sirabawo mawulire. Nedda teba byakuswala. Egye mikolo egye minene, egyo national functions, ebyo ebintu bibeerawo. Onzo kuba otudde gye batakkiriza. It happens. Naye just lwakuba nti man ebimu biswaza. Kenzo aba yatudde dda wadde kale wali ba minister be balina otuulawo. Nera ne Kenzo is a minister by osmosis. Kenzo is a minister by osmosis because asula ne minister mbuliri. Kenzo sleeps with a minister in the bed. Kati era naye era aba minister by osmosis. Toina mmojawo. By the way, ebintu emukola, it's very embarrassing. Omuntu aba yatudde dda mu ntebe. Lwaki oba omugjawo? Obutebe bubadde. Nze bana ebintu olaba ebintu nze olaba ebintu. Nange byantuukako dda. Alwo nange we bandabisako. Kenzo si asoose. Nange bandabisa dda munna. Waliwo abatumye. Waliwo atumye ekisajja kye kya protocol. Waliwo akitumye ajaswaze Eddy Kenzo naye kugempulira ataga omuntu obwo nakyo bakituta entwagi ne bakijjako ne bagamba soko tulewa na baginye tumanyi kubatuuza. Kati ekintu ne kidda mu bintu birala nnyo. Naye nga mutolo bangambye avudde mu mbeera nnyo n'agamba how do you wake up and start touching my husband like this? Musajja badde mu campaign mu trail yonna all this time. Hey, how do you touch my husband? How do you touch my husband? Kakananga Kenzo ate naye avuddeko manyi naye alina obuyinza obuwe ate president advisor simanyi ku music simanyi ku ki ago mayinja ate naye n'agajjayo. Ono omusajja ate tagenze ng'ali ku sabalini. Ngali kusabali apesinze advisor ne minister at the same time. Byonna abadde abataakinze attacking era omusajja oyo mumukoleko. Kenzo oba olina amaanyi mu State House kola ku musajja oyo laba chairman wa chairperson wa NOC ababadde basindise okuswaza Kenzo ekigerwa kyabwe kibadde ki ave mu tent y'abaminister ajja atule eno mu bayimbi ng'abalala so tamanyi nti ono ali ku kaadi ya mukyala mwami. Kadi yabayise badde husband and wife. Yes, bogera nga ne minister tulabe tuli mutu yaze n'owuwe, speaker yaze n'owuwe, biri mutu yaze n'owuwe. Wamma buli omu abadde n'owuwe. Ne Rwashanda ze ne mukyala wa muwala we. Bonna bajja n'abantu baabwe. Naye kino kibadde kigenderere kyakuba Kenzo era Kenzo akitegedde. Minister Nyamutola ayombye ati ayombye agamba bigambo. Mwayombye n'agamba how can you touch my husband like that? Mumumanyi mmwe. Mumanyi bwe tuli mu bufumbo bwaffe mmwe. Mujja kundaba. Katona asituke. N'eggwanga terikyalina ba minister kubanga cabinet was dissolved. Ba minister seba kyali kubanga ogugubale kyali kisanja kyabwe kisembayo bwe mukolo ogusembyeyo. From today they are not. Nga bavudde awo ku naye bakyali wosebo. Eyo government ogira nti bagiro walinze ebaddeko. Lero lwe balo walinze flag ya government. Ya presidency. Government ebaddeko official evuddeko leero. Evuddeko tudde nga balo walinga flag ekkololo. Gye bayita presidential flag, standard flag. Ekintu ekyo bakibuuza mu UNEB abaana ne bakigwa. Bakigwa kati presidential standard flag ng'ekyali wabana kugiro walinga kuba bamala kugiro walinga president n'alayira ne baddamu ne bajambusa. Ekintu ekyo bakibuuza mu UNEB babuuza ekibuuzo ekyo nga bagamba a presidential car has two flags. Yes. The Uganda flag
and another one is yes, that's what? a presidential flag. Ate abagenda mu magye ashakunga chief in command, chief in command. Flag eyo nayo weeri president agitya ku motoka ye olwo agenze mu byamagye. Ekiza ziri flag anga ssatu azirina as a chief commanding officer alina eyo bagenda mu magye agenze mu poliisi agenze kulaba byabasibe ebyo pass out flag bagisaako naye eriya presidency ebeerako ng'ewuuba bweti gibayita presidential standard flag tebeera ku muntu ya motoka era agala okugwa eddalu n'okugwa eddalu nga bamuzimbyemu ekitooke kya sungulu akyakikole atambule totunula bbala otandise kati Kenzo omuwa magezi ki Kenzo asooka lwengello kulaye Nyamutoro baakomawo Nyamutoro bwadda tutandikira awo